muri mutya muluwa tutandike muluwa tukole ki tutandike muluwa tutandike mwasibye mutya nno muri mutya mwasuze mutya nno ebyo bigamba biti awaka wagamba batya kale kakati ntandise mbadde naye sharinga wano katono nnyo tutandike bane muri mutya bali ku online page muri mutya bali ku choto muri mutya bali ku JB2 muri mutya bali ku page zonna amanya gange ndi wano bampita Richard Miyombya zijja buli Sunday nenkolayo ka political discussion kakati njagala soko sharing tutandike okukola discussion bwona kyobuuza weba tabangamba bali kiriya mbalaba muri kiriya musharinge no tutandike always nzija awem tukayo ku discussion wano ebintu ebitambula kubanga ebintu ebitambula bivaako kulaba okugwa kwa Mwami Museveni fena twaga Mwami Museveni atuvire ku kulembeze gwegwanga egwanga lyayonoonye okutuusaawo kino sitte kikyali kyankiso tukyana kye tukikwekamu abatiitira omusajja omu yagamba kanewola akagambo kano let me borrow this phrase duty honor and country. That was MacArthur. Those three held words duty honor and country bebiso okufuula omuntu otegete duty honor and country, those three held words. That was, I borrowed it from MacArthur. So wakati nawe tobeerawo nti munsi tolina kyewakola abantu bayimbanga nerema oyo omukyalo oyo Leema oyo mukyala Kenzo oyo owase bunyaka akati bebayimbanga emitama lye nebaga nti munsi eno okozeemu ki enkyo givaamu naye kulya buli otegedde kati ebintu byonna ennyimba ze bayimbanga zonna katuzaba tikulya buli tobeeranga awo mu nsi nga tolina kyewakola ng'embeera ogiraba mbi. Kiseka yabagamba Kiseka Babimululu yabagamba in fact phase yo naye sikimanyi yali musajja Meja Musisi yajogera musajja ali wano mu America yayogera tigana nakisoma mu conference edda nga tuli mu conferences wano agamba nti Kiseka yabagamba ati temwebakanga ng'ensi yammwe eri mu busibe temukolanga ki temwebakanga bo Kiseka senga bebakanga bali mu busibe Museveni teyandize oba teyandize kakati ne tutambudde na wano tujja kutuuka wali mu sensuubize kakati tutandike kakati kiki ekisooka okugenda mu maaso nsooke na bintu bingi nnyo wedda bitunula ne bintabula kati sooke twogere ku conferences is going on around the world. Bane there are conferences President waffe Robert Kyagulanyi mumulaba atambula mu nsi yonna balina no biyaniri bagenda batambula bayitaayita mu Bannayuganda. The purpose of this is finding a solution. Kasooke njogere ku conferences zino ekibi kyazo n'ekirungi kyenzirabyemu. Ekibi kyendabye mu conferences zino ezibadde ez'Abannayuganda ezigenda mu maaso abantu okwetumya okweyisaawo mu lugati bayita okweyisaawo in a liberation struggle. Kansooke babulira ekintu kino in a liberation struggle. In fact kino kiri mu political science ne Museveni kyeyaskola ne Samora Machel ne Mao Zedong kyebakozesa ne zonna mu liberation struggles. Temusooka kutunuulira titles
We already have a leader, Robert Kyagulanyi, a president-elected person, whatever Museveni akola, but he's an elected person. Temusoka kutunuliranga title kati part of the problem eri mu struggles zaffe. Robert Kyagulanyi yazze ffe bakulu ab'ekifo kino okweraga ate abantu abo baditaalinga n'abantu abala okuwa speeches oba okudebatinga conferences ezo bwe ziba zizzeewo because we are trying to look for a solution for our country. There must be debates. Ebitiibwa abakulu basooke babizze ebbali bano nze nkuli ekitundu kino nze am the one organizing ife tutuuka ku mukulu bane ndi live on air. I'm doing my talk show today. Musooke muleke okutunula ebitundu obukulu buligera kuba Kampala nga Museveni agudde. Gwaliwo okukulira abasukuma ebigaali oyaligana n'obukulu bwe gwaliwo okukulira ministry ebyensimbi obukulu bwe gye bulibeera naye mu struggles tetusooka kutunulira bitiibwa na bukulu out. It's the first thing tulina okukola kukuba Museveni kigwo ne mutabani we era tujja kukikola. Kino nze ndi ku air obawo gwenyize ansonyiwe. Ye part of the problem iyo najje mulaba tutambula ebintu ebinaabeerawo. Kakati ekyokubiri is to debate and find a solution for our country. Teri ateetaagibwa mu debate zino. Aleta ssente kyonna yeetaagibwa mu kintu kino. Kakati nabagambye nti the ongoing threat ya mwami Museveni gyakozesa kakati ongoing threat Museveni gyakozesa kakati gyakozesa nti intimidation. Mulaba nti intimidation mu America eyongedde ne mu Bungereza. Nabagambye ekintu kino intimidation will not work. This is our country. The man Esawa Yona no koma kati ne visa yazisibye nakumala kufuna visa okuva International Security Organization oba Foreign Ministry bwoba n'erinnya lyo kati ng'eryange bikyali muyombi nze siteeka okufuna visa oba nze sina na mu America nze ndi muna Uganda si mu America passport yange eri wano b'omwaganji balage ya Uganda bategede kubanga kati batandise okugamba nti bano abagenda e Bungereza bano abagenda ekyo. Solution is one. When the conferences are going on ng'olaba nti oli mu America oba oli mu Canada oba oli mu ki bajja kukwetya problem oba oli Bungereza temutya kukwata endinga tujja kuyisanga mukole mu aba organizing a conference muwandiike empapula oli ayagala okubuuza ekibuuzo oba okuwaayo ssente timumusoma awandiika akapapula akaforwarding abasobola okusoma ebirowoozo bye mu conference bibeeremu kubanga ebirowoozo bye byetaagisa to find a solution for the country. Intimidation bwe muba mugitidde nga ye bwagikozesa nti anajjayo omutwe obuvubuka bwange obwa eso manyi buli wano buyitirivu nnyo bukapwapwa buli wano obusirusiru babuwa obusente otegedde ne babuwa n'obumundu ne bujja ne bugera mu military school ne bujja okutaaka okubega ebintu birabye ebbanga denegasia. What you do, you write a piece of paper oli ajja kugenda atambula ng'alonda obupapula bw'ati abusome ekirowoozo kyo kiveeyo. So you are covered. Buli kakodyo kakosa wajja kuba omulimu gwaffe kukuba Museveni kigwo tujja kumukuba nja kubabulira lwaki tulina okumukuba ekigwo. Once we find a solution for our country, then what is the way forward of achieving the goal so that people power is reclaiming a victory yayo. Once Museveni avaawo ng'agenze ne mutabani we, the country will be rebuilt, the constitution will be made a new one. Ebino ebirowoozo byetaaga kubanga eggwanga lyonna litambula ku constitution. Museveni yayingiza abantu ekitimba neyekola constitution ye ng'asaba constitution eyo gye yakola purposely nti yagera okutereza Uganda n'afuulinga abantu tukyala mu constitution conference
otegedde ebimu baalekangawo bigende nga baga nti eki Museveni akisabye, which was totally wrong. Kwa constitution ekolebwa mu ggwanga nga si ya muntu abakola constitution mu America eggwanga ne buli muntu yeegomba okuyingiramu bagikola nga ya mirembe na mirembe yakamaka emyaka 2.5 bakakola mu amendments ntono nnyo si ya muntu omu. Nembagamba nti problem eri mu politics n'abantu kati abantu kyagonya bazuukusiza bakitegedde nti constitution zino bwe zikolebwa ziba gwe musingi gwensi. Kitegeeza nti ebintu byonna mu constitution gwe kyolabye mu nsi yo gy'olimu proposal gireete, proposal gikole ki gireete eneekolebwanga etya, kino kinaba kitya, kino kinaba kitya, so that gwe musingi gw'eggwanga kwetambulira. Otegedde kakati obuyinza bunaabanga bw'abantu, the power belongs to the people, butya Nesi Museveni kuva eri waggulu n'abanga yakulira police, n'abanga yakulira amagye, n'abanga yakulira ssente, n'abanga yakulira ennyanja, n'abanga yakulira ettaka, kubanga atereeza ggwanga kalimbalimba akasajja ako eggwanga ne lyavuwala n'olaba abasajja nga basipapa akutte miliyoni ya $. Bane abasajja balina ssente kati sipapa akayenje obuyenje bwaso kwata numba ate kwata bando ya mitwalo nga 10 ejaddo wakwagako 10 kitegeeze miliyoni ya $. Agina eno mu America abantu miliyoni za $. Bazina niyo mu banko kukuwa obuwi omutwalo gwa $. Mu cash gumu ogukuwa mu cash bakukuwa wasezizo niyo teko nokujjuza kapapula ziragawa. Otege ero budgets no tono make it's okay ni si papa ndoze nagenda mu bank kwa olaba si papa akwata nga waliwo akozesa emitwalo 10 eja Uganda jatunda mu amenvu ne kawalagala ne bagende babiyola aba ne basonda kagame gwanga witusawo baina sente tebakowa tulina kubasigukulula kugenda. Kakati mbadde nkyayogera ku conferences ezo you people kati wawo negenda okuba mu Barrington wano mu Moro mayo Barrington mu hotel wano guno omwezi guno bannange oba oli Bungereza you attend. Kwa we are going to see how ezebungereza zikolebwa zitya kwa the most important these two countries enkulu ennyo kubanga purpose weeri lwaki conferences zino zikolebwa purpose zaazo eventually they are going to drop a document, the most important document ebintu byonna bitekebwe ku lupapula for the world to know and with the people in Uganda ate bigenda kukolebwa mu nnimi zonna ez'omu Uganda. Ono political science mwami Museveni gwakozesa mu northern Uganda okufuulinga abantu, gwakozesa mu Banyankole okubafuulinga, gwakozesa mu Bannarwanda divide and rule, gwakozesa mu Bahutu Batusi Batwa Baki byonna baki. This document is going to answer everything for us the Ugandan to know and the world to know. Tuvante jja kuba mu Luganda, mu Lusoga, mu Luteso, mu Lujapa, buli documents zijja kuba kubanga yegera kubanga freedom charter yaffe on paper. Kiki ekinakolebwa ku byobugagga bw'ensi, kiki ekinakolebwa ku magye, amagye mwaga agafaanana gatya, kijja mu document kijja kubaamu amagye ganaasasulwa gatya. Kakati bano ab'amagye Museveni bagamba, Museveni yayogedde ekigambo wiiki eno mwenze nkatunulira nnyo akasajja nkagobera nkatambulira ku mutwe buli kikokera nenkategera kati kalaga wano kwanza nakasoma kagamba nti no one can defeat us militarily and politically, which is wrong. Bikalimanga lulyedda nti no one can defeat us. The Uganda eyachagwanyi yamaze okuzuukusa is totally different. Kano bibadde kalimba no one can defeat us. You could be defeated. Mwamaga kutegera nti security solution imbi nnyo musooke mukebere ekiri ku border waggulu awo
trucks zikyayingira na Sudan yayiwa amagye mayitirivu waggulu n'agamba kino ekiri e Sudan kiyinza okuyiika eno kakati ate bagamba bandits biki ne trucks zikyayingira mu Sudan ziri awo zonna zigumbye ne kagamba eno nti no one can defeat me gwe ali ku ground e Uganda weebereremu ekyokubiri kankibabule kyemulina okukola mu kigamba abantu kino bw'omawo kaaba amaziga nga omwana wo bamusse omutabani we bamusse oba muwala we bamusse oba bakoze eki oba bamukutte bw'omawo kaaba amaziga kwata enkumbi ogenda olime emmere yeetaagisibwa kiri mutu Museveni bwe yakola eruweewe yazuukanga n'agamba abantu bannange ngenda kulwanyisa Obote kumujja ku bukulembeze naye mbadde mbasaba kimu mugende mulime emmere abantu gye banaalya ababanunula. Samora Machel yakola ekintu kyekimu yagambanga abantu bonna an international political analyst yabagamba nti mugende mulime emmere kyova abannadduli abo bakaaba amaziga kubanga be bakuŋŋaanyanga emmere ku bugaali bane mulete emmere egenda ku ki mu banunuzi muleta muwogo leta lumonde leta akabuzi kitu kidogo kokoko katwalire kamanda mulime emmere temwebakana bibanja byammwe n'amataka gammwe zuukuka buli muvuuka weebereremu omukadde mubagambe bamaama bataata si mu Buganda mwokka mu Uganda yonna bagende balime emmere bane mbabuulira ebintu kyova nti nze ekintu kyesaagala ennyo ennaku zino mu struggle kiri kimu abantu peegi zaabwe bazifudde peegi ez'okujjamu ssente n'amalala no once such information tuba tugibawa muveeyo mugiteeke ku peegi nze mbadde olukusa mugiteeke ku peegi mugireplay so that people get the message of liberation okutuula wano netwogera ebintu bino ebikambwe tetunoonya fame naye tulaba ebbanga ddene nti eggwanga lyaffe ligenze mu mikono mibi ate lyeyongera mu mikono mibi kati topic gye nadde njagala okusooka okwogerako eyabadde esooka ekyemmere nkimaze nti kimulina okukola nadde njagala ku conference nzibanyonyodde ekyokubiri kye nadde njagala okwogerako kyabadde kya lwaki Museveni atta abantu e Masaka mu lulimi olusirikale bakiyita preempt. Why would you preempt unless the threat is greater than what you can manage? War, chibaita war, in war, wenga nzibina nabisoma nembikola. Amaje gonna kati kwa kwek example ya 67 war ya Israel between Israel. Nomusajja wange oyigwe nabagambo werise erimu Moshi Dayani. Haine liso musajja mwagala nnyo, one of my best commanders. Nga tudde mu war room ngati nga bwe tuli bantu nga tuyita mu nsonga kakati yagamba the only option that we have because the threat is greater than that we can manage. What we have to do to win the 67 days war is a preempt. Museveni kyakola okujjako atamanyi kumubala n'atamanyi kusoma regime ya Museveni nti egenda is preempting. Museveni ogamba Kasinje bade eragana gasajja gasi ne Kasinje nsaba mukama Katonda bakukwate ngoli mulamu balimera kuleka kudduka kugenda Rwanda bakukwate ngoli mulamu abantu bakuwozesa bakuteekera mu kakeji balikiza kubanga Kasinje mwete mumutegera bubibwa akasajja mukasharingira akantu kano aina akaina Hassan Kasinje akakuluka police mukasharinga kabwatule kasajja ka Museveni kasajja gwoli kabi nnyo likatemu nnyo nsaba mukama Katonda bakukwate ngoli mulamu bantu bakuwozese bakukuba akalabbe ensiyo nange eraba ku TV nga ne kamera zikutunuulidde kasajja gwoli kabi mwete mutegeera bubi wa Kasinje chief of brutality in police the national political commissar Museveni bw'aba alina kyayaga okukola mu police akwata bukwasi simu n'agikubira Kasinje national political commissar. Nabagamba the difference between socialist police ejimula brutality ne federal police president ajina ko buyinza
socialist police ngeya mami Museveni dimugamba nti emyaka n'emyaka police ebadde etta abantu okuva ku obote ku 66 ekwata abantu kubanga bayamukulembeze. Museveni akwata bukwasi simu ng'agikubira Kasingi. Ye national political commissar ya representing political purposes za Museveni mu police ne NRM. Era bwalaba omuntu yenna atasobola ku enforcinga kintu kino amugoba. Kati mbuulira oba Great Masaka region ye nyini Museveni ekimussa abantu e Masaka kimanyiddwa okubagema nti mwabaganda kuba kati bagamba mu miko gundi yabagamba oyo gundi oyo otafiire n'abagamba nti kino ekibuga Kampala twakitwala era bakita kibuga kya Museveni twakitwala kati ekyabwe Masaka otafiire yayogera ekigambo ekyo mute bugobera nzemba gobera ne kiseka kyoza nti Kampala oba Masaka babitutte babitadde mu nsawo zaabwe zibatadde mu sente binyi zibabyeze tugere okubajjako zonna bagera kuzitwala which is wrong. Kakati mbabulira nti gundi oyani oyo gundi oyani oyo gundi oyo national political commissar Museveni kikyayaga okwakivinga mu Masaka agema abaganda gwa purposes biri agera kuyisa biru embye nnyo ensembayo ebajjako ettaka teri kugugumuka. That is number one. And the second thing, teri kuyingira mu rebellion kubanga the rebellion that is going on in the country egenda okuyingira mu ggwanga munda kubanga outside Museveni amaze okulaba nti emulemi. Kati what is expected nga bakuba zombo ne bakubanga Kalamoja is the spillover, the total spillover mu Uganda. Kyovanze mbagamba nti okugwa kwa Museveni by next year around this time Museveni je kuba agenze ne mutabani we mulinde mu kirabe nkyogera wano kumpewo nze kubanga I can see ebintu ngabe bitambula. Era buli muntu yenna oyina okwenyigira mu kununula eggwanga lyo. Dwachi njaga kukigamba kino mundi oyina mu bikolwa genda ozuku oba oli mukadde kera ku macho olime boba oli mango kawa amaziga naku n'obwavu ne gyotuse oba oli busogo oba oli bukyoli oba oli teso oba oli luddawa ng'ogamba nti eno emmere gyennima yakiri mutu. Ogenda oyimba akayimba nti emmere gyennima oba muwogo oba lumonde lwa kiki eno yakiri mutu kiri mutu agisanga eyo ng'enjala emuluma ng'ayitawo okugera okununula. Naye nyini bwe yakola ne Samuel Machel nyini bwe yakola bamukola teri ajja kuba tatula tena kye yakola mu kintu kino ky'okununula eggwanga kubanga backwardness eno abaana bamwe ne basosolwa ne battibwa ne bakola ki ng'eggwanga lisobola ne bawaayo obulamu bwabwe bwonna ne bakuba akalu n'akabba bubbi ne balangira ebikwangala tatekirawo. Kakati okira otya kumakya Museveni n'olagira batte abantu e Masaka. But for what? For what? For what? Abantu ne battibwa obuyumba babeeramu obw'amataffaali ag'ettaka obusiisira buti gye mwabatuusa ne mubalumbayo n'ebijambiya. Kakati mbuulira mwina RDC Masaka gwe mwagobye RDC Masaka mwina Giso mwina Eso mwina buli bukyalo kaliko police. Kakati Kasinja avati e Kampala ku police headquarters national political commissar akulla police bane wewe mpolo busungu n'ennaku empitirivu ennyo aveeri kasitola bakasinje ng'ayimuse ng'omanya Museveni yakirima bega yamutumye. Genda olaga Abaganda mwagala ki papa se etibwa abantu kati ne bavuga pikipiki ne basonga bakuba amasasi mwagala mirembe oba mwagala katabanguko ye papas bamba mwagala mirembe temuyingira mu rebellion nga kiri mutwa atamba temugenda mamusigaye wanse Museveni kati kubulira ekintu. Uganda is beyond that today. Uganda your political science those wasoma musamwa mashino nozo wadozanye myaka is so old. Gasiya woya abantu bamaze okuzuhuka. Buli muntu alina kumanya kweberera bane mbabulira mwina kwebereramu. Na kino Museveni kyabadde akulembeza nti ekyaba na Rwanda nakyo kimaze okuyiika noza mubalabye nabagamba juzi ne bagamba nti kino ekintu kyonna ekyaba na Rwanda temubawalana
tulina kuba convincing nti Kyagulanyi ne Uganda okuba nti Museveni avaako ye solution empya nkibaddiramu. Tulina kuba convincing kubanga nabo baaveeyo nabagamba nti ekigenda okumawo emirerembe egyo kiri kimu kubanga conflict atandika dda e Rwanda between Abahutu n'Abatuusi n'Abatwa negenda nge spilling over mu document muli kijja kubeera on paper so that omuna Rwanda oba maama we oba taata we oba muntu yenna gwe balowooza nti batiisatiisa kasita kinaagenda ku official document mu charter mwennyini munda nga kimulaga nti omuna Rwanda ali mu Uganda yajja nga Kikasumba bwagamba nti muwa bajja mu 23 nze simanyi ebyo bintu nze manyi nti abasinga bajja mu 57 mu kazuguzugu awo no 59 nti Keria lyagobeddwa era teryajja kubo kubanga Museveni yabagamba muyingire obukulembeze bana Baganda bembawo obukulembeze oba kiki teryayagala kuwa Muganda bukulembeze. What we want is a self government nga buli kitundu kina equal opportunity nga buli muna Uganda si Muganda wa si Muteesa si Mucholi si Mulangwa si muna Rwanda simu babaita bachi aina right okulivinga nokukolera mu kifo nokugwetaka nokubeera okusatulinga mu party yonna eya Uganda nga bwaba mu America we kiri kwa tuli political aware nga we kiri bwemba ndi Muganda na right ogenda nengule taka nga sele zange nzira nendigule embalala Abaganda bangi nnyo abawambiwako ettaka lyabwe embalala nze mbamanyi Kabaka wankolere mbamanyi bangi nnyo abakyala abamu bakyaliwo mailo ne mailo ziri baziwamba izo zobula ziri mu freehold land yes it but then you wait takaweli dia wambi wabuwambi no tanka no diga wake ebyapa nenga bananyi we bali so all these things bijja mu document bijja kwaki bijja kubanga kakati kyo kyemba gamba nje kya Museveni kyayagala okulimba abantu bino byonna bijja kuba answered kupapula nti gwe muna Rwanda yagula akafoko n'akayumbako n'akakiki bino nebyo kutiisa temuli document egambi that has been ratified by the council representative atenga ne mu Uganda erinda referendum. Once this document of liberation is out tejja kuba two document kubanga ye guiding mu policy making a new constitution mu Uganda of which is subject to a referendum. Buli munna Uganda yenna agikubeka akalulu bane mwagala kino bakiganye bane nze ndi political commissar owa NUP owa Kyagwe mbasomesa ebituufu abatamanyi politics bangi nnyo bayize politics wano bimba Museveni bimba ne mundu z'abavubuka abatamanyi mundu bakuba sibima ba special force command bali mutabani wa Museveni wanange mukama atuyame ndabye danga bakuwanika kalaba mbwagwe kibunga kwakati bino nabi abatta abantu muza nti bamutamu wa Museveni aba special force command bonna batika mu drone abajjem bali yambade na sapato mugene mutte kwanga nze nyina okufuga eggwanga lino bamutatabana atokera otyo kumacha no gama nti Segirinya yasulira abatemi b'ebijjambia ne munne Smith wanya okigambo omusajja waffe n'omukabya n'amaziga. Segirinya is just a concerned citizen. Avuddeyo n'agamba nti banenze okuyingira mu parliament abantu Segirinya yakabira okuyingira mu parliament myaka n'emyaka nekituukirira ngazi mwenkaba mningamba nti mukama nyambe ngende mu government empya nange nkisaba myaka ekituufu kikolebwe waleme kubaawo abantu nga nabo bo tebadze kulya ssente nga bwe Kyagwe bazze kulwanira gwa ne Segirinya bwe yakola kati omusibako kubanga yagaba okumuditaalinga kubanga Museveni alowooza nti Segirinya ono agera kufuuka nga Kyagulanyi n'olwekyo kamugemeka akati musibye eruzira muteeke emisango musingise emisango ebyo ne Museveni byogeza okuzaako kukola ne bwona omusiba gyoyongera okumutugulunya nga Segirinya ng'oyo omwongera popularity abantu Katonda baba mutaddeko favor gwe toli Katonda Segirinya baba aliko favor nze ndi ku page eno Segirinya Muhammad fans page olusingi buli yakenji nengisabira kane baona olaba nga ajinjijako nti ndi mulokole aina favor ya abantu ne ya Katonda
yavuddeyo n'agamba nti akasente ke bampadde kakakolemu ekituufu mumwalekera abantu mu malwaliro agenda kuteekawo baasi ambulensi akole enguudo bye mwandibadde mukola musente muziwa basipapa miliyoni za dola oyo asipapa alaka sente ezo zokka bw'atyo nolaweoka kifulaavya omwana muwala oyo Flavia yantamu kiina emimwa giringa egya kifulugunyu kyogera ebigambo ebitategeeka nolanga oyogera gasi oyo Flavia bakusharingi akantu kano lindako mumulowooza nti mujja kukolanga nga bw'oba tebaakolanga mudduke babaamini omaze okutta abantu nedda kuno tekijja kusoboka mpozi nga kyagwa entampadde kifo tekijja kusoboka kubanga mumulowooza nti tetumanyi international law ezikola abasajja abaali mu Nazi after the fall of the Nazi empire eya Adolf Hitler bonna baakubwa akalabba baflavia ebigambo byemwogera n'oyo omusajja enanga mumulowooza nti mwogera bwogezi kuba bawadde statement you will be responsible when once the tide turns around era mujja kukubwa obulabba mujja kukubwa mbabuulire mulekerawo kyova nti freedom charter negera ku addressinga each and everything mwe abasirikale bebagamba nti okutta abantu mutta abantu mukweki freedom charter egera document egera okufuluma ejja ku addressinga ng'egamba omusirikale agera kusasulwa buli musirikale n'aba mu liberation struggle nga tasse bantu ajja kusasulwa ssente bweziti ng'ensi yonna ekimanyi wana bagamba nti ssente ezo zibeerawo international community ezikuwa mu western democracy ezisasulwa abasirikale okusabalizinga eggwanga Museveni gwagamba nti abantu kubanga bakuwa emitwalo 3 omwezi oba 5 oba miliyoni omwezi okitegedde wali ojja kukwata mitwalo 10 ate oweebe business opportunity ate oyingire mu ggwanga mu jepya ery'eggwanga erikuuma obukuumi emirembe mu muki ng'eno sente weekola kamaala nga z'oyagala byonna bijja kubaamu so go deciding side kijobeerako obeera ku side ey'okulya emitwalo 3 oba miliyoni buli mwezi otta abantu bakuba akalabba oba obeera kweri enunula eggwanga kuba the problem is Museveni ne mutabani we yadyekadiika nti I have military strengths and political strengths. No one can remove me from power. Bogus, you are wrong. We are going to prove you wrong. Ani yayoge ekigambo ekyo kanti bagambe wano. PW Bossa. Document here in Naji print is. Umayinza, I'm a very good political analyst. PW Bossa. Eitanga crocodile. Yayoge ekigambo ekyo. Kiriyo dawana naki. Statement here najiwani seriwa. PW Bossa mupiki ya paside yagamba n'agamba nti nze teryansobola politically yino printing zeko page ne mujagera mugisome statement yekweri ku PW Bossa yeyogera yagamba nti ye teryansobola betunulanga amaanyi ne mundu abasajja ba South Africa mu apartheid baina security nga ne bokola obukolozi bwoti bakutwala nga bafunye n'ababwe abaddugavu bakosa ku bannaabwe nga bali invisible politically ne militarily, but the fall was by Oliver Tambo ne Nelson Mandela brain the ANC. Nabagamba nti you can defeat an enemy intellectually. Brain over bullets. Ezo nazaba emundu zimwe ba Museveni abavubuka bava mu drone najambala. Nabyo. Once this ekintu kino kitamba nga kitambula obulungi document zifuluma. Kigera kusikira nga babesanja libo kumyeko omuloli zikira mu dakika 5. Bobe nyini bajja kwa nti bo okusoboka kuona balina kuddeeno amajege genyini gabe part of the debate nabagamba nti beba bagamba kuyinga local defense mugende mufune training yayo mugende mufune training bulabo woyinza okuyingira ofuna training mugamba Museveni genyini yingira ogifune bagamba okutaba totta abantu webuzebuze otunula eri kifulugunji yatunula. That's how it's going to work. Kati security system yo yenyini egera kumukuba
n'ey'abanonozi yonna n'ey'abantu ba bulijjo mulyoke mukabe Kawambwa akakagamba nti kali politically ne military invisible Kawambwa ne mutta abantu baffe abo bwe tebera kye babakoze mubaavuwaza omukadde abo bonna boolaba Masaka gye mwagamba nti headquarters y'Abaganda okulya kanyama bakalya ku Ssekukkulu muyiwa ku kasasiro ng'omuwala omu bwe yayimba mukwano mwe muyiwa ku kasasiro nge mubalumbye ne mubatta mubayage ffe twali twebaka kutulo ku Museveni waffe ebyo byogezako kukola gwe kennyini nga Museveni gw'obikoze Museveni yennyini yatta abantu e Masaka nayo katwala amagye na poliisi na biki pikipiki mbubalawuna mutta abantu baffe bane Kambabuli bwe mutebereremu ebyo tebijja kuyimu naba Kambabuli ekigambo kino lwaki kibagamba there is no revolution possible without terror omanye yogera kagamba ko I'm borrowing that phrase from Lenin. I don't support it for the record, but I'm just borrowing it because I don't support communism. Kubanga bwenchogera ku record mbane cavalinzi mbabuulira ekintu kino nti mu revolution Museveni is not an ordinary government ngabe mulaba nti oba government kati ngabe mulaba ya Kenya obange ya Bungereza obange mulaba yaki. It's a revolution baina phases bakosa that there is no revolution kati mulaba ekyajuzi byagamba byayogere tona people power nja kugibarawo olwamala nawandika ebbaluwa yennyini nagiwandika mu NRM secretariat nti mukolagane n'abantu ba RDC DPC mu biyingira mu bino is orders from above nina operations zindo ko eliminating abantu ne baswa bameka ne batemwakenga bonna makome agajjude batiddwa nti tefina kakuba kano Kawambwa kwanga ye president kaina akatwenga akembwa nagis. Yes, I use a bad language with sorrow of our people that are being killed for nothing. No, nemutta abantu baffe ngati bana kye babakoze because this is a revolution. You have to achieve political goals. Otegedde netubagamba nti ekintu ekyetaagisa mu Uganda that will change ebintu byonna. What is needed in the country? Why should you participate? And once people power takes over the government again, which it will, what Uganda needs is an industrial revolution. No one yayingidde mu P7 eyakomye mu P7 mu Uganda ngabo mubakomya amache baita industrial revolution yekyagwanji yabagamba kwanga oli bwatunula boda wewe omuntu eyavudde Uganda nga tukola naye kumunanga nti sebanko gwanga limu pichi nga Uganda babita moving bicycles byangambye yadde muzungu nanga sikirangako mbubona budduka bwo buti buli muntu avuga boda kati ye boda revolution afika tebukoleddwa mu Uganda yekyagwanye yabagamba nti bino byonna bya Uganda is to go into what they call an industrial revolution. Mu Europe yali muda industrial revolution. Yeah, the industrial revolution created an increase in employment opportunities. Wages at factories were higher than those individuals that were making as farmers. Museveni yabagamba mbu okufuna kidakyonka okukolera olubuto okulima kubanga ye factories azikwata naziwa ba foreigners bamadivani basinga babba nabo abachina kubanga gwe omuntu wa bujjote okuba mwavu bakufuge. That is his ideology, philosophy. Toyoza tachikota kiraba achikola deliberate zitemvavu makasajja ako abantu basuwanga tebalina mirimu tubalina mirimu ne babona ne basoma mu buzigo kubanga you're playing what they call political games on the country nga tena we nyini obudde bukuweddeko mu nsi obukuba omulamu
mu Europe mujye musome buri eri yakomye mu P7 yajya asome ku Industrial Revolution. Industrial Revolution zezijja wadde mu America zezijje gwanga mu kulima okulima kubeerawo nga kwa abalima balima naye nga kuliisa gwanga na ku exportinga nenga si source of income nga ye Museveni bwaga nti okuba nti owonyo obwavu mu nyumba yo lima lunda operation wealth creation ya muganda waine bode yange yembize nkadde Salimu Saleh abatemu begwanga babbi buli kantu konnako tujja kubajjako otegedde Industrial Revolution kyagwanti yakugamba n'agamba nti agera kuleeta ba business partner ube business partner nga go manufacturing ekyo Museveni bwekakiwoleka these people want to bring out the imperialist system here bwekayogera nti ye kyagonya okuleetera Abamerika mukolagane tebatwala ttaka lyo bakolera ku ttaka lyo mu agreement ne bazimbako factory gwe nga nanyini factory gwe kubanga kyekyakole China ekifudde China baali Bamerika ye system gye bakola ne kyagwanja gamba eya Museveni yakwata aleete aba China abawe ttaka lyammwe mumubere abafunzi mba creating emirimu buli myaka 5 agera creating emirundi 2 kati wa Industrial Revolution enejjawa nga gogera kwa wa China nakwe myezi emitwala aga bwoba omwala omulungi ennyo nga bannayuganda bali abawala abalungi ennyo na omuyindi nakwana bo mu China nakwana noba mukazi we okukozesa ngo funa emitwala 3 omwezi amazo creating emirimu bagamba nti ekyo Industrial Revolution bwenejja mu Uganda kino ekyo gamba nti ono Munnarwanda yajja n'akolera mu Uganda kijja kuba kiweddewo mu Congo kubanga East Africa the Great Lakes region tuva mu document ebi kijja kuba answered ejja kusensera gotojja gamba kukigomya bantu bava Congo ng'ate gwenkya okusobola industries okulwaninga as smooth as effective as possible okufuna raw materials olina kuyingira mu Congo the policy of good neighborhood okusolvinga conflicts mu area kubanga wava nakya mu Uganda nga kikoze Rwanda kijja kugirya Congo kijja kugirya raw materials oyagala okukola industries mu Uganda kyo n'emisana ziri Congo chova nti Museveni bekyula ati kyagwanyaga atiko nekaduka kumanyika Museveni tekamanyi kufuga nekaduka kagazi magudu started 5 years etabiraba paka nga abantu bamaze kuzukuka kate kabiraba kida kyonka ukoze ruto bakoze ruto yeah on our government when do we write the freedom charter after these conferences have chagwanya amazo kutambula kwanga chagwanyika ina capacity immobilizing abantu kwanga mbabulire ekiri kino kibadde waliwo aboze ekintu nekirungi ennyo ngenda ku borrowing a reference on the Palestinian Liberation Organization but I do not, for the record, I don't support it. Yasser Arafat, in his quest to unite the Palestinian liberation after the defeat in 1948, they had to form one liberation movement so that they could get what they called the international and Arab support. So many liberation movements were formed. Ngabo wakati mu Uganda buli muntu waliwo ine bagita crowd eyange bagita International Forum for Democracy wajina yesiato wajina ebungeze all around South Africa yonna. Ekitu kiyasoko kukola kyali ekizibu of which kyagwe ntumwebaza Katonda okumukozesa mu kino yaina mandate soko uniting abantu bonna ngabo yakoze mu Uganda was to unite all the liberation movement into one bad one revolution jibaitanga PLO nkujja freedom charter never establishing one Palestinian council. Now once these people chapters zimaze okuforming wawewo nga zimanyi ekyokukola zijja kulonda ba council members all around the world onaje muri people kyova mbagamba nti buli alina page yonna share oba the running political forum yange eno gye nkoze olwaleero damu ogiranga abantu bategeere kyekyokukola. Once you have members of the political council then bo abakulu bebanajja abantu nga bamaze okutuuka bonna babajja
they will come up with a venue kyuva ne sente zijja kwetaagibwa ne visa zijja kwetaagibwa ezo zonyangu okufuna. These people are going to come because we are trying to find a solution for the country. Oba olukungano n'Abungereza oba n'abamu America bo enchiko zimaze ekyo saaga okukyogerera kubanga kinsusse waggulu. Then kisalibwewo council zituule ziyise documents zino. Naawe buli munnayuganda tujja kutera website ne emails z'okuwa proposals zo. What would you like to be in that document? Once it's finished, once it is finished, that very important document, egero kwansalinga n'okujjawo egera koza obulimba bwa Museveni bonna n'abasirikale babaddakosa bagisome aba police bagisome babakosa mu brutality n'abamaje bagisome n'aba military intelligence bagibona gasiye bimutwagisome mu lulimi lwe zigemu zabadazanye z'abana Rwanda bano bagera kubagoba buli mwagisome nga international community egira really sanctioned as a true document ngabo yabe yali South Africa mujye kwanga katanko kawe nawe kayi kasa suka mikakaloza ntikoke kaina amagezi gokka nafu wali abayina amagezi katonda bayagawa kwaka akosanga nyo limi umudomo ogulimba umayi Museveni ayino mulimu umumu ogulimba kasitani kamu ne kati obudde bwako akamwaka ko kalimba nga akasota kati kalimba using the tactics and political science kati wanagasia. So once this document Museveni agera kutwalibwa nga olibe yagamba yantwala process by process mwabe yagamba process by process eno tumuwangule ku ground bamuwangule ne mu maji bamuwangule. Museveni of history nze mbabulira ndi kumpe won mbabulira nze otege kati gine uyo bamuwambi bobe nyini benyini bamuwambi era nade na kisomi kubanga nze nade na kisomi ku Facebook nimanzi sitya kuogera kitu nga kinafuma mawulire enkola yange ngere mu gyenkola mako document njirabye ngobedda iri ku social media wonna bamuwambi nenga njega kusowa kumanya nti is it confirmed in any newspaper njogewa kakati document bwenema okufuluma wait eraga nti zizo zasere Museveni zaba double okuva mu nyanja okuva mu gold okuva mu oil mu revenue byonna zonna bano wako busamambiro abadde ababba we wali eddene bana bajja batambula bakiri muntu bano bajja kugenda beyungira dakiika budakiika bakagenzi kwa katonda kyali nako otegedde kigamba yagamba nti ali invisible kyova nti you people don't look at money, make sure muyingira conferences zino and find a solution, have an idea. Nabagambye nti ekizibu kyode mu bintu bino byonna kibadde kimu intimidation. Abantu bazze mu conferences abana abakulu abetaddewo gundi fe tutambula n'omukulu otajja kumutukako nze tama n'omukulu otajja kwogera nze kwa master of ceremony obudde buyise. No, it has to be all abantu bazze finding the solution for their country. Don't intimidate them. Nze mbire bibbanga ddene nnyo wano mbira bibanga then let people speak out. Abatasobola kwogera bakoso papula, abasobola kwogera muleke boogere. So olwo bibanaamala okutegeera nti Museveni bino byepampa nabyo nti abasirikale nina security sisi nyine ejja kumwefula gwe kizibu ojja tukubya akalabba ate byetulwanira byoya byanswa kubanga begwanga tayana jateeka sente bana bawako busamambiro naye wali okwata eddene oba yagagenda mu nnyanja kuvuba ku industrial scale serezo obuokozesa gwa police aswa mukama mapole ezo nyumba z'abamukyala Museveni zonna ze bazimbize mu mataka gonna ge bawamba aga government bagakuba byonna bijja kuba mu chata muri
yoka baba batwala namwe yoka bukasinge benyini babukwata benyini bafuravia ugaye bamusibe emiguwe pingozi weddewo bamusibe emiguwe gy'embuzi olinde omusango so kakati ekyo kyo tumaze okukyogera bategedde kakati bakitandika batya ekyemasaka totally bo bennyini bakitandika batya Minister of State for Internal Affairs General David Muhoozi Tuesday afternoon told the parliament that the government had stepped up its measure to go and curb insecurity in different parts of the country. Bo bennyini bemama okutuula eri notandika oyo Tuesday boogera mu parliament bwe bava mu gundi mu meeting zaabwe musoke mutema abantu mubageme mubagate tebayingira batunule Museveni yekka ne mutabani we nti bagenda okubawa emirembe enale muyaleta emirembe mwagala kino ekigudde Masaka bantu baswa babatema ne babatema bonyabo ne busebo ne batema ne babatema weere kubanga bo bayina mu revolution bayina okutta abantu kati kigenza okuggwayo ku weekend nga segirinya waffe ngu yakulula batema abantu Masaka era abantu babagambye embwa mmwe kwa kati baagana bamukwate babeko bye bamusiba mbwe musango gya Naggomola bamujje mu parliament bamubeka akafooke abantu bekawe ebana mulidawo musango gw'abantu mulidawo musango mwongere mu maaso mulidawo musango gw'abantu mbwamwe mulidawo musango gw'abantu kubanga temujja kutwalibwa butwalizibwa mu makoti musibibwe n'ebyo mwe bijja kutwalibwa namwe abaana abammwe batundeko kubinyebwa ku makubo mu Uganda empya babitunde n'abakyala bammwe muno bujiko wabakazi babavanga aluwa baba bukolanga batya nakwata akajiko mbwa akajiko simeka nusu ne bakawaga bakakyalira yo bebati bantu balinga balugwala bakolanga ebi bayine ngeji bakawagulanga bebati ku machine nga n'obunyebwa bubako nga 10 namwe abama bajja kubutunda kuba mumoza nti bijja kukoma wano mudduke ku luno mugende nedda so kakati ekyo kimaze okuggwa nti Museveni papa siyakyo yatta abantu Masaka okubagema gwoyina kukola kikweberera kino tekijja kuyimirira oyina kweberera mu mulundi gumu owona no ofa nofa so let it be futukera ku front line betinga mumutwabona nafe twasibanya mantu wesiga mukama Katonda teri kutitira so kino kibagambye kyemasaka ali ku ground gama mama gamba tata agenda ali mmere yakiri mutu meja kwetaagiswa nga kiri mutu ayite wuwe gumuvubuka atayina mulimu eriso lyo litunule jiriva ewakiri mutu gwali international community be part gwakubekye sonda sente zakiri mutu embwene tumanyidde nekowa wewe dabagate bicyankwatako na nze esinge mu byabufuzi akatake kampa bakatwala n'okufuna ofunyi visa omusajja ajoze gwanga omusajja ajoze gwanga neka star agenda mbu n'okufuna visa katolina kusaba